mu Africa tugenda tutransforminga butransforminzi okulaba amaanyi n'omugaso gw'abaana abawala naye ekyokuyiga ekyo era nsaba ffenna abasobola ebitabo ebyo tubitambuze okumanya okwo kuleme koma ku mugenzi wabula kugende ne ku bantu baffe bonna naddala omugigi ogenda okuddako tusobole okukuza eggwanga eppya nga lina double advantage buli wobeera mu nsi ng'abasajja bokka be basitulwa ng'abakazi tebasitulwa woba weerabidde nti ensi eno gye tutambuliramu gye tuwangaliramu eringa kinyonyi kirina ebiwawaatiro bibiri ekiwawaatiro ekikyala n'ekiwawaatiro ekyami ekiwawaatiro ekimu bwe kiba kimenyese oba nga kiremadde ekinyonyi kiba tekijja kubuuka bulungi oba oli awo yemu ku nsonga lwaki Uganda tetunaba gaininga full potential yaffe. Maama ono emyaka gy'awangadde yafuna omukisa n'akola mu bifo bingi nnyo ebyobuvunaanyizibwa nga bwe mumanyi bassebo ne bannyabo nti abantu b'omulembe guno naddala abakulembeze ab'omulembe guno buli afuna ekifo eky'amaanyi awo wajjukira olugero lw'abaganda nti akuwa obwami aba akuwadde kulya yonna gyakoledde mu bifo ebyobuvunaanyizibwa erinnya lye teririiko yadde akatonyeze ka corruption. Ekyo nno tukyenyumirizaamu naye tetulina kikubira bukubizi mu ngalo wabula kyogere naffe ffe abali wano n'abali abatulaba kuba tuli mu mulembe nga si mwami si mukyala wabula tosobola kutunuulira abakungu ba gavumenti bali awo bataano nga bali clean wabataliiko sikando yakubba kino abaako sikando yakubba amabaati wabataliiko sikando yakubba amabaati kozi nagambye ebigambo byange byakubagiza naye ekyo kituwa ekyokuyiga bulamu bwa maama nti kisoboka omuntu n'owangaala nobeera successful n'okuza abaana naye nga n'abaana bo bajja kutambula ng'ensingo bagiralambaza nga bali confident nga tebagenda kuswala olw'ebyo bye wakola olw'obulamu bwe walivinga. Tulina abakulembeze nga oba oli awo n'abaana baabwe n'abantu baabwe eyo tayagala kwogera ti nze nva mu famire y'ono naye nkakasa abava mu famire ya mukyala Mpanga bali proud of that name. Kyebaza ekyo maama yakikola nakigiriza abaana be. Yayagala nnyo ennono mu mawanga ag'ebweru okumala ebbanga n'abaana be naye yasigala yagala kalica ye n'abaana be n'abagaza kalica ye n'abagaza olulimi lwabwe n'abagaza obuwangwa bwabwe. Ekyo nno kyakusoomooza erife abazadde ab'omulembe guno mpozi n'ekisemberayo ddala maama ono yagendako mu buwaŋŋanguse olw'ebyo byali bigenda maaso mu Uganda ng'era n'essaawa za leero wenjogerera bye biri mu kugenda maaso mu ggwanga muli abaana ba Buganda ne Uganda yonna abawambibwa ne babuzibwawo nga bwekyali ku mulembe gw'amenyi. Ebyo nno tusaba byogere naffe nga tuberekera maama ono tumanye nti credibility n'obwesimbu bisigala naawe ate ekyo ekyobugagga ky'obweinvestinze ku lulwo ne ku lw'abaana bo. Basebo ne bannyabo ebigambo byange muzikirize mbikomyawo nga mbakubagiza aba famire yonna mukulu waffe ow'ekitiibwa Mpanga ne baganda bo ne famire yonna ekika ky'Ensenene tubakubagiza olw'okuviibwako omuntu ow'omuwendo tusaba obulamu bw'omugenzi Omukama abumuze emirembe naffe abakyaliwo atuwa ekyokulabirako tusobole okutambulira mu kkowe erimu oba oliawo naffe bwe baliba batuwerekera baleme kuswala nga batuwogerako obola boogere nga bali confident olw'engeri gye tunaaba tubazeemu obulamu bwaffe buno bw'oku nsi. Mwebale nnyo mwebale ddala baffe n'emyabo kwetereriza bikusinzemu ayikalisiza.